President Kyagulanyi bannayuganda bali ku sayidi yo, abavubuka bali ku sayidi yo. Ono Mathias bamumanyi, be bakusookayo nga bamukulaga nga bagamba ssebo taata buno obubakabaka bwa Parliament Smart DP block buno mu nnyambala amakooti zino kooti musala bibanja abo ngenda bakuterereza bandekere. Ababaka ba National Unity Platform bakyukidde Mathias Mpuuga Nsamba era nga bamuviiridde mu mbeera abeebuuza nti okwanukula pulezidenti engeri eyo si kyagoba. Ani abamuli emabega abamufoosinga bw'aba yajja mu National Unity Platform nga ddala ali ku mulamwa wa kununula ggwanga Uganda lwaki takkiriza ku nsobi ze anti agatatya mukama waago egabikka entembo. Bw'aba mukama we akugambyeko nti tewakola yali nsobi lwaki tomenyeka ne weetonda? Ekifo ky'okwetonda ayogeza bukambwe ataddewo obukyayi ku kibiina ki National Unity Platform. Zaayo Ssente Leader of Opposition ate ne bamutwalidde ebintu byabwe batandise okumuteekako olukongoolo. Honorable Luttamaguzi Asekeredde yavuddeyo n'alabula ebintu bino n'agamba nti entalo eziri mu NUP zitandise lwaleero. Muze mubeeramu entalo naye nga tezirabikira mu mawulire bwe ziti. Ne yeebuuza nti lwaki olwa Mpuuga ddwo balukumyemu nnyo omuliro luleme kuggwa mu mawulire, kubanga olaba buli akwata kamera adduka misinde ku nsonga za Mpuuga ozoogerako ki. N'ababaka b'NUP abamu beetemyemu dda bali ku sayidi ya Mpuuga nga bagamba nti Bobi Wine yakoze ensobi okugoba Mpuuga. Ekyebuuzibwa, ensobi gye yakoze eri ludda wa? Nga ddala musajja yakkiriza nti kituufu ensimbi zo nazirya. Omuntu yakkiriza nti wali akasiimo gwe koyita akasiimo nga tokimanyi wakalya mu mateeka. Wakkiriza nti tuzze kununula ggwanga Uganda, bannayuganda bafune ebyenzijjanjaba ebirungi, bafune ebyenzijjanjaba ebirungi, bafune ebyenjigiriza ebirungi, bafune enguudo ennungi kwe batambulira, era bafune emisolo gyabwe gye basasula bamanyi nti waakiri kikola kino. Lwaki okwata obukadde ebitaano n'okuba ku mwagga omuntu omu? Masaka Nnyendo Mukungwe gy'okiikirira waliyo amalwaliro amalungi. Lwaki tosaba ne bazikuzimbiramu eddwaliro waakiri? Noga nti akasiima ako mukampe naye kateekewo eddwaliro mu Nnyendo Mukungwe. Bannayuganda bajja kukusiima nnyo osinga ng'ozikubye ku mumwa. Naye ababaka b'NUP bavuddeyo nga bagamba nti Kyagulanyi yakoze ensobi okugoba omukulu ow'ekitiibwa Nsamba. Taata buno obubakabaka bwa Parliament Smart DP block buno mu nnyambala amakooti zino kooti musala bibanja abo ngenda bakuterereza bandekere. Era okusaba mukama wange totya, nkimanyi Mpuuga n'Anita Amongi mutula mu bufofofo okutta Zaayo Ssente ne tugenda kubalwanyisa. Ssente yimirira ku magulu gabiri. Ensonga eno ya bannayuganda yakununula nnyaffe Uganda. Obawulira ababaka bawana Museveni ngono mbwateko amakanu, imagine eyali omusajja omunaku nga tasobola na kwanjula mukazi we. Bano bonna aba DP block abakazi babanjulidde ku mulembe gwa Kyagulanyi, diiru ne bazikola ku mulembe gwa Kyagulanyi. N'obatunuulira endabika gye balabikamu beefudde abaagala Buganda. Ono mbwateka mwavayo wali nsonga za kudifendinga Mpuuga, za kudifendinga bubbi. Mbwateka mwali mu kwogera ebyekisiru awoza teyakwatiddwa mu kisajja kikulu. Meeting tezaayitiddwa. Mukama mmwe oyo Mpuuga mu mubuuzo oba teyakkiriza nti yalya ssente. Tetugenda kukkiriza muntu yenna assa linnya lya pulezidenti waffe wansi. Gw'omubaka wa Parliament, meeya, eno bagiyita National Unity Platform. Tugenda kubalabisa paka kuwulira bubi. Tugenda kubalumba paka kuwulira bubi. Mpuuga bw'oba ogyewulira gaana okukola ekibiina kye kyaggambye. Mpuuga bw'oba ogyewulira komya propaganda obuvubuka bw'osetinze Masaka obuli mu kutyoboola ekitiibwa kya president obuvuma first lady mwe abavubukavubuka be bakozesa. Mpuuga ssente ze yafunye si ze zigenda okukola eddwaliro ly'e Masaka, si ye ligenda okukola oluguudo olugenda Mutukula road. Babakozesa babawa busente obutono. Ezo ssente zammwe. Kyagulanyi ayimirira ku magulu gabiri abalwanirire mufune emirimu. Bano bo simanya wa kitiibwa. Oli wa kitiibwa nga ku kyalo kwova abantu baavu basula mu busiisira, envuuza zibaluma. Bannayuganda mwebaze Katonda, mufukamire ku magulu gammwe abiri musabire Bobi Wine. Omutima gwayina ogwo Katonda agumwongere, kubanga singa Kyagulanyi teyajja twandibaddewa liita kalungi. Singa Bobi Wine teyajja nga buno omusajja bwe buliwo mububeera mu ddiiru baleeta bafresinga ebintu byabwe DP block. Can you imagine?
oyo Mabikke nga tutandika people power yagamba eno projekiti yaffe bokulyamu ssente ekibaluma babadde mu bibiina byabwe nga twasobola zimba bitebe babeera mu zirogi ne batuula mu press conference bawakanya Museveni n'obuuza Mathias Mpuuga obaddewo ebbanga lyonna ani yali akumanyi Luttamaguzi kakwabye jangu Luttamaguzi obabuulire Mpuuga Luttamaguzi come here owasomesa eriita kalungi nkulamusiza mu kwano lyotya uliriza Luttamaguzi Semakula mujja kutya muli emupipira mutudde mu bumeeting ne Bobi Wine ayina amasannyalaze Katonda yawo omusajja oyo natambudde n'omusajja nanga amasannyalaze ne gankwata amasannyalaze ne nva mu mmotoka nembuuka mu bbanga ng'atamulabangako abantu ebusega wonna we twayise bayimba ki mu Bobi ya Rabbi waloke sitabagambye kamba wenna akantu yokano mbadde ndeeta Luttamaguzi ate simu yeekuba bannange uliriza okimanyi nti Ssebugwawo okumanya omusajja president yakubye Joyce Nabosa Ssebugwawo Namukira bwe yakubye Joyce Nabosa Ssebugwawo Namukira president bamuyita mu bifaananyi Ssebugwawo amasannyalaze gamukutte Bobi Wine Longolive amasannyalaze gamukutte Joyce Ssebugwawo n'agamba pulezidenti nti ndi maama wo n'agala okugwa muwaga gwe Bobi omanyi Katonda bw'awa muliita kalungi Sister Rose Michael mama namwe yukaawo mbagamba tozanyisanga muntu alina laka Napoleon Bonaparte yakyogera the man is blessed gwe muzerita kalungi mu Afrika bantu bameka bebasiimye ne papa mu Afrika Mathias Mpuuga badde mu Katuliki mukomba mu ddaali emyaka emeka nengolimba ani yali akusiimye ne ku kyalo tebakusiimanga ono bamuyita n'ebyo temubiraba bannaddiini abakulembeze nnono bino temubiraba tuleete bipande tubitimbe billboard ku bisenge byammwe tubalage uizi Bobi Wine nosanga ono mbwa tekamwa n'obwambwa ebigenda mu maaso abantu baba basookwaniriza Kyagulanyi Ssente mu Bobi Wine abazungu ne bafukamira who are you from Lwengo Mpuuga kinnya kya mmese ewaabwe awo mwe bamutuula mu bwongo bwammwe omusajja ono script gyazanye n'akyusa ebyobufuzi mu bbanga lino Mpuuga mubadde mu byobukulembeze bya Buganda mubadde mugenda mu myaka oba 25 abaka parliament mu Buganda ng'oleeta bameka gwagambe yabawadde Bobi Wine mwaleetanga 12 15 najja n'ayera n'aleeta ababaka 58 58 MPs n'akusitula n'akujja nga wali mu parliament eyo nga tolina yadde nakakiiko kooliko oba bakwaka education n'agamba mbaleese bakulembere biliyoni budget gy'oliko nga weejavuna n'oleeta abako ab'emikwano baganda bo bakagumba bonna ne batuula wali Robert Kyagulanyi Ssente mutakubirangako ssimu n'agamba mpa ku ssente ezo n'olya ne mulamu wo ow'eUK ninabukirwa naye ne mumuwaayo miliyoni zaali 10 n'agula akatakaawo kulidda enninzi kalisizo n'azimba era nawe n'otereza obulamu Kyagulanyi is not after money tomanyi how worth that man bw'azitowa Mpuuga nga byonna obyogera jjukira omusajja ono gy'akujje muganda wange banna abasuubi boyita mikwano gyo bamedali Segona Muwanga Kivumbi mu kaseera kano badde baagala kifo kya loopu era mwabalaba ku kitebe nga meeting buli budde babeera wali sebo president waliwo abafunye 10 Muwanga olugamba aluleese Muwanga Kivumbi sebo president nga balobinga era omulumu nga tukyali ekamooca yaleeta n'abakulembeze nga ba NUP bakyuka dda n'atugamba bakyuse mukaba wange bakyuse
ng'alobinga Kyagulanyi n'agamba Mpuuga kaabeereko president waffe n'akuwa obwa deputy president wali omanyikiddwa mu Nnyendo Masaka municipality n'akutunda Museveni teyali kulengedde ensi teyali kutegedde tabakuba maanyi sacrifices z'omusajja oyo omanyi emiggo gye baakuba Bobi Wine buli lwanyijjukira nkaaba Mpuuga tewalijjukidde emiggo gye baakuba Bobi Wine waligijjukidde omusajja baamukuba mu Arua ne bajja Museveni n'avuga konvoyi ye n'amugamba oyagala ssente mmeka omanyi akendi Kyagulanyi Mpuuga gy'azitowa Mpuuga Kyagulanyi alesa ababaka n'otunula n'olaba ekyo ekijujulu kinyirira ekyo kinyirira kubanga omusajja ogutali musango n'ofunamu ebyana nga biriita kalungi ebinyirira n'obyezza era Matayo Mathias Mpuuga njagala kino okijjukire mu kisanja ekyobadde ku leader of opposition president wali kitundu kyalidde nga Masaka n'otuuka n'omukozesa ensobi n'omulinyisa mu mmotoka eyo gye baakuwa ey'obugombe n'akuubira mu bantu nga buli lw'omuyita ajja olowooza ebitundu ebirala tetumwagala erubaga South yali azzeeyo olowooza simwagala nange ampe ku masannyalaze nange n'agamba katongole kampiteko mu ndeeba omanyi kyekitegeeza ne bantu mmwe mwerabira mangu ogeze n'ojobojja ku CBS n'ogamba abayaaye ne munnange tuli bayaaye embeera n'ey'obuyaaye yatusangayo era ngenda kuleeta omuvubuka wano akusomese ku nsonga y'obuyaaye bannayo omuvubuka wange ono Arua akusomese kubanga ate kati bino byatuuseemu n'ekkooti y'entandaalo abavubuka banyiivu abavubuka gambi bankubira amasimu baŋŋamba mumira amaka ga Mpuuga ekyengera waasula galuwa ne mbagamba mulindeeko ne mbagamba tekisoboka mumira olabika walidde ne mbagamba kati mwagala tukole ki omusajja tumulumbe nti tumulumbe kati njagala owulirize bulungi ulira keekanoba keekaliha ndako kaluwa bama indako mbawa akantu kano nako mukawulirize bulungi olumala Matayo Mathias Mpuuga nzije ompulire saagana mumira nsanafu nzo zaakumiribwa ulira Honorable Luttamaguzi ng'asomesa Mpuuga uliriza indako Mathias Mpuuga to papa tokwata mu video haisimu ene omanyi nkadde tebikyebirete n'essimu eno na simu yekyanga mulindeko bannange ndeko lindako tereeta bino ebya Queen Masolo ekisirusiru bana baweereza ebintu nebikisiru Queen Masolo modolo alo ndako male katereza wano kiralinga message Matayo nkulaba kwoli kakana tamaguza agana bana basome ebimu ebine bafuna information kati bwano natusembeza ekyankalana naye nasigalirayo mu dipine nga natusembeza nga kakati waliwo abamu abaali batafunanga ku bukulembeze mu bibiina gye babadde nga kati ono Mpuuga gwempulira mwogerako mwami Mpuuga andi alina bukulembeze eki ali MP mu palamenti Honorable Commissioner Mpuuga ndako sabula Luttamaguzi ndako hana ane munansonyi essimu eno teyali kati nzenze nsebo nzendi mu palamenti
era nebaza nnyo owekitiibwa Kizza Besigye ne gavumenti yaabwe ne ba John Kennedy Kyamuzi baatula mu coalition eyo ne batandika otuwa obufo ebya opposition mu parliament. Mpuuga teyalina kifo kyonna, yali ordinary member. Ati nkulaga kati bwe twajja mu 11th parliament His Excellency Kyagulanyi n'amulonda n'amufuula vice chairperson wa NUP, n'amulonda n'amuwa obwaloopo. Ekifo ky'obwaloopo kyenkana n'ekyobwa prime minister. Okitegeera bannene ebitiibwa oba nabyo na buli kimu. Kakati bw'amulonda ku kifo ekyo n'asaavinga ebbanga nga bw'omanyi nti buli kibiina kibadde ennono zaakyo. Bw'asaavinga ebbanga ery'emyaka 2.5 ne bamukikusa ne bamuteeka ku kifo kya commissioner. Kati bw'abanga Kyagulanyi yakujja mu DP nga tewalinayo kifo kyonna, n'ojja mu NUP n'akufuula vice chairperson wa region, n'akuwa ekifo kya LOP, n'akujja mu kya LOP n'akufuula commissioner. Commissioner si kifo kitone kya parliament, aba akwagala. Si bwe kiri? Era tusobola kuvaayo eri n'omugamba mbu family party, kubanga naawe bwe wali ofuuka ebifo ebyo tewali wa family ye. Kakati ffe ba Luttamaguzi, nze nasigayo mu DP, kuba mu DP ebadde emizannyo gya nakwale mingi. Era olwaleero kizibu nnyo okusanga opposition asobola okwogera ku Mao okuggyako Luttamaguzi, kubanga Mao ali ku front line agamba nzigiraayo bbomu okuggyayo basoka. Azigyayo basoka. Era kati Mao alitabula obudaka bw'Abajapani. Obw'Abajapani obuti ng'alidde wali n'agamba Kyagulanyi yatulonda president. Nga bwe tufaanana bwe twava mu bibiina byaffe, buli omu yajja ne karakita ng'akumanyi bulungi nnyo ne bw'oyita eno ebiranga gakunde wemenyera bwere eyita eno. Era kye nabagamba nti bwe walaba omusajja oyo ng'agenze mu lutalo lwa Ukraine, abamu temumanyi nti Kyagulanyi. Webale nnyo Honorable Luttamaguzi. Mpuuga obawulira ababaka bakumanyi era ensonga bazimanyi. Era njagala vidiyo eno muwulirize bulungi nga ngenda ku vidiyo eno ensonga enkulu nja mugitegere bulungi. Ekisookera ddala mwenna muli basiru annekaine otunuli ono musajja wattu bwe namu blocking anajja ensonga watali wa miransana. Honorable President Kyagulanyi Ssente temumusobola, Katonda yamuwa, abantu bamwagala. Mpuuga yali ayise mu mukazi ye UK bwe yamuyitamu mutajja kujja, abantu tebo baziguze. Era mu Apple mwanirize president, abantu bali eyo baga atuuka ddi omwagala w'abangi. Abaana kye bakola Mathias Mpuuga Nsamba kisusse. Era Mpuuga ennaku abaana balumbye amakaaga g'ekyengera. Security yabatutte nga bamubuuza ki ky'oyagala. Nga musajja gwe walinga wane wakanga n'ekikomera tokikolanga, obikoze ku mulembe gwa Bobi Wine. Era njagala obategeeza ababaka abali mu kwebuzaabuza mbalabula mbaddamu, abataagala kulaga mugongo gwammwe ku nsonga eno. Waliwo abadde ku programu ya Eagle NBS bababuuza oyite eno oyogera ngero bubbi. Ensi ebatunuulidde era abadde bayite manju abambala ebiteeteeyi ekiro abasajja ne mugenda mu State House, ensi egenda bategeera. Tewali muntu agenda suula kibiina kyaffe nga tulaba. Tewali muntu agenda kunafuya essuubi ly'aba Uganda. Omulondo omu owa Katonda Kyagulanyi Ssente tukuleke. Kyembasaba mwenna bannayuganda, mikwano gyange, ensonga eno president alina ensonga lwaki yagiggyeeyo. Era president yabadde asirikira ebintu bingi. Akibagambye ku NTV n'abagamba nti bannange ebintu bingi bizze mu doketi yange, ebintu ebimu nga biri private. Oli n'akutukya n'agamba ono ali bw'ati. Mpuuga abantu baavaayo Justice Kainehamba ebyo yabyogera mu mawulire. Mumanyi bye yagamba omukulembeze ku Mathias Mpuuga eyayita munnamateeka. Mukulu Mpuuga tumuwa ekitiibwa era ye deputy president, naye ekyasaliddwawo kinene. Baleeta miliyoni 4 ne baga oyo mubatekama bwe baziggyayo w'entebe tebazizaayo. Era lwaki ababaka abamu baagala Mpuuga ng'ababikkirira bwe babba ng'agagenda wenyweze mu constituency. Kyova olaba ojja kusanga ne ba Irudamani abaffe nga tebasobola vaayo kwogera ku bino. Irudamani
nenga Yirudamani ku mulembe gwani gwali badde osobola okubeera MP nowangula Ameria nga wali tolina yadde na 10 lw'amaanyi ga Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ate mwe abali eyo abeekubisa yaka musima Bobi Wine mwina kye mwamuwa. Bobi Wine yayimirira ne bannayuganda ate yabyekolera teyadandawala nga mmwe mu buvubuka bwe emmesagi yagiyimba obuli bwanguzi yabuyimbako mu nnyimba mwe mu buvubuka mwadda mu kwana mwadda mu kwagala bakazi mwadda mu kwepiica era mbagamba mmwe mukyala Aisha Kabanda ebigambo byogera ku CBS ekifo ky'okwogera ekyabadde mu meeting odda ku CBS weerungi yaki bakuteekeko embeera we butambala okakase oyagala kuddeyo otugamba oyina amabanja sagala kuleeta mboozi za mudda ku mudda Aisha Kabanda emboozi za mudda ku mudda sagala bigendamu essente za mudda ku mudda wabula kyenkugamba yogera stand bye byali mu lukiiko bino byempuleyingidde abantu ebyogedde ku CBS nkwewuunyisa nnyo ababaka abangi mubadde mubeera ku social media nga mwogera essaawa zino mwasirise tetubalaba obuli bw'enguzi era tubayisizaamu eggaali ka meeting Mpuuga adayise ka press conference abakubidde amasimu ng'ababaka bakwata nga tebakwata bamugamba mukyala bamugamba naye omusajja amaanyi nga mangi yayiseeka ne dadi togenda dadi emmotoka ezo ziyinza okuvaawo ate Kyagulanyi abala buuza Teddy Nambooze ow'empigi buuza Teddy Nambooze we yasuze ng'akubira nkubiraani noloza president namukola ki noloza wakwata ssente z'ekibi mwenna abamanyi ne bojja n'okuba akabonero emirundi 7 ne bokubira paapa ne bokubira ani bwayogera ne president ono ssebo mukulembeze w'abannayuganda mumunange kakati kabagendewo omulangira ne bamutega kamera mbannange omulangira jangu oyogere ku nsonga za Mpuuga munange omulangira buno bubbi ababbi ettaka lya Buganda beerimbika mu babitiibwa ssebo omulangira tukuwa ekitiibwa Mpuuga mukwano gwo naye yakunamye yatulaze ebintu mumugambe azzeeyo ssente y'ekibi mulangira era mwe mugamba naye babadde ba mikwano gyaffe ebyobufuzi we biraga ge mazima twetaaga ba Nelson Mandela nga Kyagulanyi abatagenda kunyigira muntu ku liiso. Bobi Wine yatadde step mu byobufuzi bya Uganda abalala kye mbadde mutasobola era njagala okubategeeza mmwe nkimanyi ttiimu Mpuuga muli kuno obuvubuka Defiant Martin mutandisa propaganda simanya babi signitole wa account biki ona propaganda bye autwabukawo era abo tembawa budde permission yaffe yakujjako na Chema lya Yoweri Kaguta Museveni ate nga Museveni agenda abamu abateeka mu diversions bannayuganda mubeereredde essaawa yonna tuzaako mission enzibu bannamasaka mwebale kutegeera kye mwagala bannamasaka mwebale obutaswaza ggwanga ekiruma Mpuuga abasista ne bavaayo ne bawagira Bobi otuuka Bwanda bakuba mu linnya lya paati mukama akuwe ne banyumiza omusista Lodoviko yampita nangamba waliyo sista ali myaka 6 ne wano yateeka ekifaananyi kya nnyaffe Bikira Maria wasabira eno waliyo Kyagulanyi oba yakigulawa buli lwasabaga mu linnya lya paati likuuma omwana oyo era sista n'agamba nga tannafa agala kulaba ku Bobi gwe bw'otuuka ku Kyagulanyi mmwe temunategeera kye muyina oba male kweyambula mutegere how dangerous how gifted that man is era tunulya bano bambatekama bamuyita omwana nengamba mumanyi ebyo mwalabye wabweru si bimuli bazungu bamutidde goma y'okuteekano wakati paapa Kyagulanyi Bill Clinton n'otakuba kabonero ssaawa zino n'okuba takibiru emirundi 5 era nakyo male kigamba gwe Shagala ali mu kiyumba mu budde buli wali ludda ku mulembe gw'Abesigye Mpuuga be baboogereranga nga mwe mujja mu kalulu ne kati ogoberera ebiri mu nsi yo. Robert Kyagulanyi Ssente mu Bobi Wine yagenda n'ajja abaana mu biyumba bya Buwarabu. President waffe n'atakoma okwo
mu bbanga ttono bano banoonya bamukubira ensobi tebalaba. Accountability ekitebe yakizimba n'azibaterawo office ba Mpuuga deputy president baani mwenna mujje n'abaterawo parking twali kupangisa zikalina mu myaka 2 n'ekitundu. Singa yali ayagala kwegaggawaza Bobi Wine yali badde asooka kugula ttaka n'akola n'abibateerawo. Security emmotoka bayina, ab'amawulire emmotoka bayina, abaana b'abasibe abalondodde. Kati gwe Munaganda gwe babuzaabuza Mpuuga gwe ssente z'obadde ofuna tosobola kwefiriza. Kuba Bobi Wine nze natandikirawo mu people power. Twamala emyaka 2 nga ssente ze z'omusaala ogwa parliament ze tukozesa okukozesa struggle nga ziva ku akawunti ye n'atuwa ettaka lye. Mathias Mpuuga ku byobugagga by'olina e Masaka ky'ogamba tosobola kwefirizaayo akattooyi n'ogamba bakolewo ka office ebeerewo ebbanga lyonna era muzungira mu kupangisa. Ono w'obulevu obweru Sima Bedi Wanika n'omutula n'ogamba ono ani yamuloga beerimbise mu busumba naye nga misege mu nnyendo eno babita kabonera kimanya kabonera tuleba punopu n'obuuza office eri ludda bakyatuula mu ziroogi nga bateeseza ekibiina. Kali bano abasajja weebuza obwongo bwabwe n'obagamba Bobi Wine byakoze mmwe temubiraba. Kyagulanyi Robert Ssentamu Buganda agyogeredde n'ayogera ebizibu bya mugomayo kuyimirira n'ogamba abataka n'oyogera ensonga ne battassa abasumba baffe. Museveni ye yamutta. Museveni yattassa abasumba Cyprian Lwanga. Kyagulanyi olwafuna omuzino n'abagamba n'abibabuulira buli nsonga musajja wattu avuddeyo abalwanirire nga mmwe musirise muli mu kulya naye mugenda bireka. Bannammwe bangi babirese. Mpuuga ebintu mujja bireka. Otunyumisa bw'olina ebyobugagga byo wabikola mu byabufuzi bezi wagivuga munnange Gowesini wabivuga ni Olivia Lutaya ali mu kkomera Machete ya Sini ali mu kkomera. Famire ya Kibalama ekeera ku makya n'ebuuza Bobi Wine balaba batya ba Machete 2 mu kibiina essaawa zino ti Mpuuga yakutte $5,000,000 ba Machete bye babatuwa ebifo ebyo nga nange Mpuuga leka kwerabira. Segona nakutunuulidde ne ngamba medadi what are you ne ngamba kube paka kuwuliriza bubi. Segona twabeegombanga nga tuli bavubuka bate Masaka nga mudda ku CBS naffe ng'obwongo bwasibiraawo Nambooze yayogedde ki Segona yayogedde ki nga mukoma mu bigambo nojja munange n'okaga n'otambula ow'ekitiibwa ayiseewo naye ow'ekitiibwa nga Museveni yayongera mu maaso atta bantu. Oba tulina ky'otuyamba na kitiibwa kyo. Ow'ekitiibwa nga tosobola kwogera ku bizibu by'abantu. Ow'ekitiibwa nga gwe tolaba bubbi bugenda mu maaso. Oba ow'ekitiibwa wankula ki? Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naye abaakikuuma ekitiibwa ekyo beeyisanga bannansi baayogeranga ku bibi. Ab'ebitiibwa ab'omulembe ogwo baategeera Buganda kye ki ne bwe mukyayaniriza Ssebuggwawo ku mikolo nga tubagamba yakwata abataka ba Buganda n'abatwalira Yoweri Kaguta Museveni omukopi nga ne Ssaabasajja takimanyi. Kabaka ye Ssaabataka bano bataka be bannannyini ttaka. Museveni n'abawa akataka wano mu mukola amaduuka. Mwali mukirabye w'abataka okkeera nga mutunda mu maduuka. Obwongo bwammwe bwe mutuula wansi baba nafuyizza. Museveni n'agenda natta omu ku bataka ne baparedinga amannya Serunkuuma Lujja. Nammwe temunoonyereza obwongo ne mubuteekamu kazambi. Temwebuuzizza why Museveni yakoze ekyo. Era Museveni n'abagamba mu ddakiika ntono be bano oli ali luddawa gwe baagamba baali balaze ku bifaananyi bye batambuza ebyakavubukavubuka akafudde naye n'omulwadde yawona. Era essaawa zino ababuulire bwe baakutte owakisekwa Sima baakoze biki ebyo nna babavuga. Bwe batta wano bamaseeka abataka mwasirika. Bwe batta bamaseeka abamu bannaddiini ne musirika mbwe nga tebibakwatako kubanga batta bamaseeka. Ne batta Liita Nabukenya Saalaba yakulembera ekika kye Ngabi ng'oyogera Omutaka Nsamba wasirika nti bya bufuzi. Naye nga Liita yali ajja mu kkooti poliisi n'emulinnya
era twali mutaka ya kivumirira neera mwagala ffe tuboogerere nga babakubye amasasi mwagala ffe tuwogane nga babakubye ne batafulanka ssente awo busega ku nkulungo ka omutaka kalibbala tolina kiwafulumya n'osirika yasindika uma ne bamukuba amasasi mwena ne mugira ne mukoteka emitwe ne mutunula ku TV kati abataka muyambirawo abaana ba Buganda